Pulira obuzito, it's heavy. I don't know what else I can tell you. I'm excited, I am tired. It's a good feeling, but it's also a very heavy feeling. Yeah, that is how I feel. How do you feel about the baby shower? One has been a surprise baby shower. Yes, today I was expecting to walk into a meeting, into a very important meeting, like my secretary told me. And I was very surprised Bade bategese baby shower. So I'm happy. I feel truly blessed to have a team that loves me this much, especially Okulabanti. The opposition has also been part of it. So that means somebody is appreciating my work. So ndimsanyufu. The opposition, you mean the women who have not been on your side? Yes. While we were during our campaigns, they were really not on my side. So seeing Tino Basazewo Nokuchega Tamuchinecha celebration, that means buttons of believing Amuchenkora, and that makes work easy for me. So I'm happy. It was about feminism. Namanyi abuzibu abantu batandika oteeka ebintu byabwe ne feelings zabwe mu post yange. But nayogera exactly how I feel. I think feminism works more for the lesbian community than for other women. Yes, and that was my statement. Teyalimu manya, teyalimu chino. It was not directed to a person. But you got this statement at some point nga waliwo ekiriwo kubafa batamanyi luzungu twagamba feminism kitegeezaaki naye kati okyakapanize n'ekyo ate gwe tukulaba oli you're a mother and you're soon becoming a mother of another kid. Yes. Message eno wali to directing ku bantu balala mu gundi mu business. I was directing it to a movement called feminism, and that is it. There's nobody who is powerful enough to be called feminism. Feminism is a movement all over the world that is happening, and it's taking over women all over. So nenjogerako as a movement teyayina manya yadde. Mumanyi nze siti yadde nja mbanjagala kulumba muntu nja mulumba straight. Talina kyasobola okunkola really. So but that was the message right there, the way it is. So far, how is marriage? Marriage is beautiful. Marriage is beautiful. I'm enjoying every day of my marriage and my children. You know, I want. Also, I miss being on stage, yes, but I'm absolutely enjoying my marriage. Tulabyeko abayimbi nga bazze bakola complain babakuba abaana babazala tebabalabirira. Nga president, you're living as a good example. Naye abantu bakulembera nga tebabirabirako. Take an example of Bruno K. Omukyala yavaayo nga tamulabirira bulungi. Yamukolera business ya mitwalo 8. Bana abakyala bakutuukirira. Abakyala tebannantuukirira. I mean, I'm the president of the artists, but it doesn't mean buli kizibu artist kyafuna nsobola kisolvinga. Asibwe kiri. Wali ebimu nga byetaaga ate abantu abansingako, you know. So maybe that's where they run to. Abakyala tebanawa kujja gyendi to discuss such issues, no. But are they welcome? I mean, if they came to me and go muchala kubadam, but as Uma, it's not really my job or kusotinga relationships is abayimbi no. What are the film? Yeah, nzanya film for a while. I film yange jenazanya say yange but film jenalimu yalimu 2019 and I got nominated for Best Actress in Africa in the VMAs, AMAs, all Africa's biggest awards. I was nominated, and even if Sawangula, still it was a huge thing. Yes, I was. Music, film. When kisinzira ku time jobiwa, I think we'll be scheduling the right way bisoboka byonna because omwaka gwe nakoleramu film naina I remember it's the same year when I didn't tambuliza kayimba kanaka Still Standing. It was that same time. So kisinzira bo allocating time yo script eya Bella movie jenalimu najina mwaka mulamba nga mugamba linda musina sina budde paka bwe nabulaba, then I executed mu time yalo. So I think everything is about time. Naye ebintu byetasobola kuwa budde family okubeera open anytime. Anytime okubeera open to family. Sindi ng'abantu bagamba nti wapapye twali tukyakuyozayoza abantu bakyakusindikira obulobo omwana babita batya obugoye bw'abaana mother kit twagenda okulaba nga
ate tugamba yiyi akoza atya. No, ate nze ndaba ati sapapya obudde bwebwo. Yes, obudde bwebwo because my baby is 1 year and 3 months, 4 months now. Baby gwe nazaala. Then I'm ready natera okuzaako in just a month or so. So nze ndaba ngeyo spacing ebadde emala. According to me. Yes, according to me. Child spacing iti kirasi wajijira. No, kisinzira. I was ready for it. My husband was ready. Netugana tukikolera ddala mulundi gumu and then I concentrate on other things. Nenda bangeyo idea nkolera. So that's how I did it like that. Kutegeeza ki? Okukiteeka my detail. Abayimbi baze for example Bobiwine yavuddeyo n'agamba first and foremost ebya big three tebikyaliwo. Artists come out bano ba City at Danger Valiant Skin they break through ba Zex Birangirangi they have to be credited for that. Absolutely. And two abayimbi the likes of Chameleon he shouldn't be accountable kubeera nti teyamuwadde gundi bubu teyamusaasira okwesojja kuneera okwesojja kuno gwe nga president ogenda kukolera ki? First of all njagala abantu abali out there bategere nti tuli bantu tuli bayimbi naye we are people. We have emotions, we have egos, you know, we have our humanity ngabayimbi. So sometimes omuyimbi bwavayo nakola statement which is not necessarily a bad thing. It's just people being human, you know, and expressing themselves. I just want Bobiwine to know that twamukazaako ekya big three because of legacy gyalina. Not because of who he is right now, but because what he did for the industry in the beginning. Ate time je yatutumuka ye time yenyini eya Bebe Cool ne Kamili we bakola ki nabo we bakola ki we ba succeeding mu business eno. The three artists are the ones who turned this business into just the music industry to a music business. Before them ba artists bali basasula just kasimo. There was nothing professional about the industry. Naye bo be batandika ekintu kiyitibwa showbiz nti artist companies zatandika bateeka million 5 because of those artists ne music gwe bakola ne kugamba engeri gye batambuza mu industry yeah to jump starting into business. So that is why we'll always call them the big three. Not because of kino kyafuuse kati ekyo kiri totally different. He has surpassed all artists in East Africa, you know, in become as famous and is known everywhere, more than any artist in East Africa. And that's amazing. Naye we will always refer to him as one of the big three because of that legacy, not because of now. Ali mutuufu nti waliyo ba artists kati abalala abanene. Naye tubaawule, at that time they probably tebalisobodde kukola bo ababiri abasatu kyebakola kyebakola kyali kizibu nnyo kati olutalo okubanga baalulwana kyovula abali the big three. Awonyeno kukuliza timu ezaliwo timu Cindy timu Spice timu ekyo kigattako ku music oba kyekisinza okuleeta obuzibu China tuwe having a team of fans those our fan teams nga team Cindy chigatako in a way that waliyo bano abantu abakommittinze their life okulwanira brand ye kiri kirungi in that sense bwe kireetera obuzibuizi batandikira okutondawo competition ezitaliwo ogezaako okwawula ba artist who really tebalina interest eyokulwana you know artist nga artist abatalina interest yakulwana na artist mulala naye bafani batandikawo entalo ezitaliwo. Yes, absolutely. Tumanyi mwe bakumamu omuliro nga muli ene mabega at least on my side wano wentuuse olutalo telungasa wano wende sawa zino olutalo telungasa at all bwe mba nsobola otambuza career yange nga sina gwe nnwanye naye kiri better for me than okubeerawo okuba n'entalo. Some years back entalo wezaaliwo at that time it worked kyakola naye right now tekinkolera. Kyogamba ne ku bayimbi abalala tekikyabakolera kisinzira ku muyimbi ki. Back then the big three started the legacy. Yes. Now ekyaliwo but si bali ku top kubanga that is true. Abana abazine babakuba ebivvulu. That is true, yes. Just basigaza chiri. Yes. So do you still believe the big three still exists? The big three exist and we should respect them until the day they leave this earth because of what they did. Because we two are the same situation to any artist right now. To Eddie Kenzo, to all these Bruno K, all the new artists bolaba, you know, about your creating, and if we put them in the same situation,
years ago, they probably wouldn't have penetrated. It needed an attitude which only the big three had. So a respect to tujibalekere. Yes, tujibawe. Then right now, we try to get a kati. Then we can talk about other things. But that respect will stay forever. And we should respect, respect mpaka. Bobiwine yavuddeyo n'agamba nti asinga Chameleon Bebe cool in all aspects, musically, physically, economically. Gwenga president era ng'omuntu abaddewo for some good time ng'obalaba. What's your take on that? You know, I'm not for competition. I've never been about competition at all. I think those three are all amazing. And buli omu ali wakabi mu kyali okukola. Nze sirowooza nti they can actually be compared. Nze ndowooza nti show yennyini Bobby gy'asobola okukola, Chameleon asobola ogikola, ne Bebe Cool asobola ogikola. Until that is proven otherwise, nze bwe nkola ki, bwe ndowooza nti bonna bakoze amannya, bonna baachieving a lot in their lives. Ate oluusi sometimes olina okukompitinga nga tuli on the same platform. Right now platform CM. CM. Bobiwine made a statement nti ye bamusiye mikono tayimba. Oba nti oba oli agenda mu politics, which platform is not the same. Kubanga oli ayinza okuddira amanyi ga politics n'agassa eno. I understand. Oba n'agamba nti ono ansiiga kubanga nze sinnategeka. Yes, because right now kumanyi Bobby galina ne bwafulumya Garcia. You understand? It doesn't matter. Bwafulumya ekintu, all of us are like principal akoze atya afulumeza, we don't care. So it's not the same. Tujja kujudginga Bebe Cool bulala, Chameleon bulala. But with principle tujja twala buli kyakola ki, buli kyaleeta. So in a way it's unfair. Okitegeera naye nga tubawa the same platform, probably he won't be the best, you know. Tosobola kumanya, but because ayina zino advantages endala, that's why yayitawo easily. Kankusalemu katono ekirimu. Who's your best amongst the three? Who's my best? Sisobola salawo blood. Sisobola salawo. I love Bobiwine for his lyrical content. Ali deep. Lyrics ze na buli kimu tamala gayimba luyimba alowooza ku bigambo ani gwagenda communicatingira ekintu Bebe Cool kyatakola ki kyatalowoozaako, but Bebe Cool perform ajja kubeera ku stage owanike emikono, you understand, you go crazy. And Chameleon side and not make any sense but kill a beat. So for me siina side mbono gwe nsinga okwagala, bo abasatu bonna nina kyembakola ki kyembayigirako. Yes, so I cannot actually say nti ono yansingira. Kusanga Bobiwine eyo yavuddeyo era n'akola statement n'agamba nti mwenga abawuma temukoze kimala okulaba nti adda ku stage temufaayo mulwanirira, yet he was once part of the team. Tosobola kwesiba ku muntu, tosobola kulwanirira muntu nga takusabye mulwanirira. Bayinza okukubira eyo nga weesibye ku bantu. Kitegeera. So bw'oba omanyi nti no ali naawe ayagala tulwane together, then we'll fight on the same front. But Bobiwine has never come to us and asked for our help. The last 3 years I've been president, tajjangako n'atusaba any help. So nze njagala amanyi nti bw'ajja n'agamba nti ayagala tumuyambeko, tujja muyambako. Yes, tujja muyambako wabanga asabye ki, because he's one of the pioneers aba UMA. Naye ekintu yakivaako dda nnyo. So nze mbadde mmanyi nti tujja kuba tumwesibyeko we tusalawo mbu tugenda muyamba. But bw'avaayo mu butongole, because we are an association that only works for its members, that is how the constitution works, eyaffe eya UMA. So bw'ajja n'agamba as a member I need these services, we shall fight with him. Music ye wali recently na posting and embagamba nti I'm recording an East African album kola ne producers all over East Africa ate kyembaddeko. I was in Nairobi recording with some Kenyan and Tanzanian producers. Kati nakomyewo wano kuba nti njagala kuzaala, and then tweyongereyo ku recording with even Ugandan producers. So right now sinnamanyi oba njagala gikola as an album oba just drive to a concert. Naye nga ye music wali. Ye wali. Omuntu nga Kapakati yavayo nakuba mulimba n'agamba nti ekyakutwala mu kuzaala dancehall yali aweddewo y'omugwabu wakati. No, dancehall ekyo ekifuna bubi nnyo. In my life there are things which are more important than music. Sisobola kukola music forever. Wali ebintu ebirala ebyamakulu. You have something that is over your career. That is over. Kino kyo kinsingira ne career. Kinsingira omuli. My children mean a lot to me. You know, they really mean a lot to me. If I woke up tomorrow and my career is jeopardizing the life of my kids, I'd probably quit, because abana, they mean more to me. So njagala, you know, I just want her to know that she misunderstood this whole situation. It's still the king herself.
any day, and I can still murder a bit even right now when I'm pregnant. Sure. Yes, I can. But absolutely. But right now, Nina, other important things to do. You know, there are other important things like bringing a life into this world. Maybe omuntu atanazala tajja kitegeera that joy. But nzenganzi, there are other things which are important, and that's what I'm doing. Ate ngenda kudda ate bwe nkomawo, I'm still going to be a force to reckon with. So let this not fool you. Okitegeera sikubuzaabuza ngenda kudda ate nkyali wakabi. What is your take on your sister being in Miss Uganda? Twalabakaawo embeera yaliwo. Will you allow her? My sister, I'm so proud of my sister Whitney because I have 5 sisters. That's just one of them. I am super proud of her. We are in Miss Uganda, nali I didn't know what to feel, you know. Nali simanyi, you know, but yanga manti ayagala chikola, and she believed in herself to asobola chikola. Ngamba kale tukole ki? Let's do it. Let's see where it goes. So nali shocked engeri gye yaddamu ebibuuzo buli kimu kye yakola kyannewunyisa because mbadde naye kuva nga ali myaka 10. She grew up in my house basically since she was about 9 years old. So abadde nga mwana wange. So I'd never similar. She's a very quiet person. Bino byonna yanewunyisa, and I'm so proud of her. Ne wano we yatuuka. Nkimanyi tina Uganda basinga banyivu for what happened, but me on my side I am happy for what she achieved because she came from absolutely zero. Since yali alina gwamanyi mu team oba ki naye okuba nti yali first runner up, for me achievement nene nnyo. A lot of people bagenze mwezo competition emirundi egiwera ne batatuukaawo. So nze ndaba tusanyuke. I'm happy. She's also very happy while ali comfortable. Yes, ne position je yafunye. She doesn't mind not being Miss Uganda. She's very happy okubeera first runner up. Abantu bagamba yo waffe gwamusaliriza. Abantu of course okunyiga kubeerawo yaddamu bulungi nnyo ebibuuzo ebisinga ebintu ebisinga yabikola bulungi, but buli omu yali amanyi era yagenda okukola ki okuwangula naye nga twesiga Academy ya Miss Uganda bamanyi kye baagala, bamanyi nti ensi eyagala mu Miss World beetaaga ki, so bebamanyi, maybe that's why they chose omuwala eyakola ki eyawangula. Naye Whitney is comfortable, ali happy. If she was to battle an artist or leave the industry, nagamba why? Who's it? Kisoboka ate lwaki? Siri kutegeera. Yes. Naku competition yesuse mu industry. Kituufu. From nowhere omuntu ajja nakusaba battle. Nagamba you know what? Timu gundi fe twagala tukole ki? Maybe after everything goes well, I'm ready to battle with anyone. Dance music industry. I would still feel sorry for anyone who want to battle me in the industry right now. Sinalaba talent at all right now. Jengamba mbuno tusobola okubattlinga. Of course they are good artists. Je bali ba dance artists bakabi. But level is a battle ndala nnyo. You understand there's a different energy je wetaaga mu battle ntyo. So akuba wakabi ng'oliweka nga teri aku comparing zo kitegeera. Lebe bakugerageranya ne ba artist abalala obuzibukola ki? Wayinza okwambula okitegeera nga that time when we had a battle situation recently is that abantu abasinga bali tebalaba weakness ya artist gunali no mpaka bwe twatandika okukola ki battling, and then everything we were just naked and every people could see there's difference was plain and simple. So right now see about anyone who's worth battling right now, even no mutuguna nimvuganya years back, even right now I wouldn't battle them because it's not worth it. But wabeda way opportunity, it's very good for the industry. Chiba chikola china chichongerako ku industry if artists battle that situation there, you're creating a lot of business and it also creates a lot of entertainment. Okay, ngatumaliza njaga kubuza ekibuuzo kino. TikTok ogumu ku mitimbagano ya social media giri mu Uganda wano girese abayimbi bangi abamu batandikanga batali bayimbi ba comedian, but they end up in this industry abayimbi, but they've come out to be so indisciplined. Babamba jane bali ba presenters ne bagala okubakuba, but they come up openly ne attacking at the big What's your take on that? It's that it's a complex of new artists. Buli artist yakatutu mukabwati feeling
untouchable kitegeera abeera ng'omwana eyakavubuka you understand those puberty years you know mulenzi walowooza nti wakabi nnyo because yakamera akalevu you know so it is those boys abakatandika and those little girls because they've just gained a name so they feel untouchable so mbadde nsabanga Uganda tugumire obuto obwaba abaana it's like adolescence you know omwana abeera very excited ngali mu adolescent age eyo nakola ebintu by'ekisiru because alowooza nti wakabi nnyo so it's just a complex of artists eyakakwata kaja abantu bamusurroundings gwasinga biki kati eyo excitement eyo yemufuula ekyo but after some time bonna bamala never coming down after some time bagenda terera definitely bate bo bakopa mwe mwagiranga muri babanda yes. like so Bobiwine I understand but olaba ne Bobiwine yakula you know tewali mubanda yali asingo but it was back then olowooza abantu nabo mu era gye bali mu kina abakolera I think ekyobubanda I actually don't think nti bali cheerful. I think it's that excitement, that ka complex of muntu yakakwata ku sente zitegerekeka kati bambi mumukiriza amaliza amaloge gagwewo. Kuba bajja bali omuddo ne tugamba president waffe kinatu atunula ku TV yakirabati. You just give them time. It happens to every new artist. Mbadde mu industry more than 10 years ate nze nkiraba. Kabe mukyala kabe mwami the same thing. Bwatandika okukwatayo ku ya first million shillings abantu bamusanyukidde mbamba omubabiri bafani bana gwasinga ako namere bango nafuukira ensi ekizibu but you need oyina okumuwa obudde ensi emala nemukubakubamu nakola ki na coming down nategeera nti eno industry is not about likes eza Facebook oba abafani bameka bali ku TikTok okitegeera at the end of the day it narrows down bantu bameka bagenda okwambala okujja okulaba ku event awo omuntu wabeera hambo awo kuba kyangu nnyo omuntu okufuna MBs 5 akuwandikeko comment gwasinga naye omuntu okwata omutwalo najja elugogo najja ku Serena wherever gye bakitadde ku Garden Freedom City mbwaza okulaba ezo ze level naye waba tannatuukawo mumuleke kasooke yeepinsula ajja tegeera abatyo okuzaala abakyala bali industry bagamba okuzaala at least koyireberamu emyaka gyonna n'abakyala temwalitidde kuzaala every woman is built buli mukazi mukama yamutondamu obusobozi obukola ki obuzaala si kyangu so bagamba nti kyangu no I think katolaba nze as a woman in the industry sirowooza nti abakazi batya okuzaala abakazi kye batya yemmwe mwe abasajja yes kye batya most of the artists omusajja amwegombako ebyo byalaba ku stage naye si byali ewaka okitegeera most of the men are taking a time okumutegeera nti ewaka ali atya kino ekintu ekikola ku stage ye business nga bola nti doctor asobola okubeera ku mulimu naga omutolya kino tolya naye bwaddayo ewaka byakola ki byalya okitegeera oluusi ayinza okuba nga n'ewaka tanaaba mu weekends ndaba mu mirundi ebiri nga doctor naye wano ku mulimu agenda banyumiza birala shower every day biki byonna naye at home they are a totally different person be bayimbi kati most of the time omusajja kwana olwekyo kyalabye ku stage utuke waka ne bimuboa then that is how relationships zaffe zijja zikola ki zifa kati abayimbi ekizibu kyabwe yekyo nti ofunye omusajja n'akuswaza ate munaye ffe bwe batukyawa ensi yonna emanya ne bakuvuma mwaka mulamba myaka 2 kuba thank you kati omuyimbi ati ekyo kitegeera kuba ati kati bakiyingiza ne mu career okuba nti omusajja bwakukyawa ne bafaani bagamba kati oyo tuyita waakyo bakamukyawa talina makulu so ekyo kye kitiisa omuyimbi not pase kuzaala mwana aneda they love kids naye okuba nti ozaalidde omusajja osiraanye tubalabe ba artist abadde osagala kwogera amanya naye nga okufa nti ozaalidde omusajja ategerekeka olumayo omwana tamwagala olwanidde mwana osiraanye n'omwana okitegeera media yo nekulaba nga luuza kati ekyo kye batya it's not about having kids but otherwise all women in the industry would love okubeera n'omwana mukama yakitondamu ffe nti twagala at certain point omubiri gubanja oba oyagala kuzaalayo ku mwana yeah okay tweyanziza katukusabire osuuke osumulukuke bulungi.